I want to show you something. Ngenda wali ku UBC. Lava. Nina program ku UBC naye. I want to show you something. When wali was zebra crossing mujiraba in one way ekirira ne one way ebere yambuka. Naye amateeka waneeno tegakwatibwa nga bwe galina kukwatibwa nti ensi endala, for example Dubai gyempangaliddemu ebbanga ettonotono nti amateeka gagobererwa nti owabeerawo zebra crossing kkiriza oba ogaane eyebeera priority ya pedestrian oba omuntu atambuza ebigere. For example wano olaba nti waliwo zebra crossing nti waneno priority ebeera ya pedestrian oba omuntu atambuza ebigere kitegeera. Naye ekyenjawulo ekiriwo waneno nti olina okulinda emmotoka gwe mpaka lwe zigwayo, wabula tebasobola kukugumiikiriza nga gwe osale kubanga eri mbawa example ya Dubai yetuwanga lwe gitukola emirimu gyaffe nti bw'obanga waliwo zebra crossing omuvuzi yenna yeetegereza nnyo waliwo omuntu asala era tokkirizibwa crossinga zebra crossing oba tokkirizibwa kuyitawo nga ostopinze nti olina okuba nga wetegereza nnyo nostopinga nolaba eriyo. Naye waneeno njagala mbalage nti nze nyina okusooka okulinda emmotoka, nyina okusooka okubaza so tebarespectinga eno zebra crossing. Naye kiva ku ki? Lwaki ffe bannayuganda ffe abakola ebyaffe nga tetugoberera mateeka? Lwaki era kiva ku ki? Waneeno nandibadde nga bandaba njala kusala naye tewali anninda nsale, wabula nyina kusooka. Olaba n'oyo omusajja mulabo muyindi olaba nti akyasala naye emmotoka zisala, pikipiki zisala nti eri ebuwalabo ogeza n'osala nga waliwo pedestrian asala zebra crossing. Ogwo gubeera mukalafa nti buli zebra crossing kubeerako kamera eraba ani oyo agenda okuviolatinga rules ez'oluguudo oba amateeka ag'oluguudo. Naye waneeno ndaba nti osobola okuba ng'osala mu luguudo wakati emmotoka nekuyita emabega oba mu maaso, kati wali erina omala okikola kamera ekwatirawo ogubeera mukalafa. Dubai owangalirayo naye ng'owangalirayo ku nsawoyo yekweyimirira. So bukyanazze nkyali waneeno nkyalemereddwa okukurosinga kubanga emmotoka zitambula tezimpadde gaapu, nze nkyalina okuzibaza kale saabimanyiira nnyo okitegeera saabimanyiira nnyo kati nina okusooka okuzirinda ennyo nva okola nti nkola ki nti nsala muganda wange sigenda taata sigenda olina ono it's okay. So nina okuba nga nninda nnyo nsobole okulaba nti nsala nina okubeera mugumiikiriza ennyo ndabe nti nsala muleme kunkoona. So but drivers are respecting this zebra crossing. Zebra crossing ebeera nga eba pedestrian oba batambuza ebigere. So olina okuba nga oba respectinga oba wa that priority okuba nti bacrossinga safely nga tubakanze Uganda kansale baganda banga henakola tubaba nantomera ne olusimbityamu antweta amalala tumanya kweta amalala nsala tumanya okuleta amalala geeri ntugaleeta wano omwana kuba eggaali oba kapishi tona kyogenda kumukola okitegeera. So ngezaho kusala eri babali bajja obalaba tebasobola kundeka obalaba balaba nyimiri njala kusala tebasobola kundeka Uganda yaffe. So nze nyino bagumiikiriza naye ngeno zebra crossing kansale lwampaka ondaba kumpaka mba nsala uya badda nkonye
ngenda ku UBC muli babi naye nga anyway kati nkrosinze finally ndi ku UBC nyina mu program so kale mubeere bulungi naye mugezeeko oba nga mukwata amateeka temugatwalira mu ngalo nyo bannayuganda banange simu kikibulamu naye nga anyway mubeere bulungi.